celebrity track extra UG ogamba otyo mulungi atulaba kansuye oli bulungi nakugamba 224 ngenda balomya paka kuwulira ki kuwulira bubi olwono tuba tumutandise tutandika omusensera mpola mpola ennaku z'omwezi zirimeka 5 wazinda ba January 2024 ino interview ne bwoliwo girayo emyaka 10 mu maaso matwagikola ennaku z'omwezi 5 January 2024 omwaka gwali gutandika wewa banji nnyo muli eyo bigambo musala kino on the show onako olwaleero ndese omukulu bamuyita Simon Rock abasinga mumumanyi mwamuwulira mukyamuwulira n'essaawa zino abadde yeebuuza nti aliwo essaawa zino olwaleero agenda tubuulira kikyakola mu kaseera kano. Simon Rock amanyikiddwa ng'abamu ku baweereza abaweereza ku mikutu ejja omukulu Pastor Bujingo wagite Jasol Media okumala akabanga akawera n'okutuuka olunaku olwaleero najja vaayo mu ngeri etategerekeka n'abanga awumuziddwa ku mulimu naye oba yeewumuza oba yawumula ebyo tugenda tukuba tubimanyi olunaku olwaleero. Byonna bituleeta coincidence abaddewo of late abatamanya ngamba oba abaseddekezi abalumbye omusumba Bujingo ne basindirira emmotoka y'amasasi agakutte omukuumi we yabadde abandi basooka gwe bagambye nti mukadde wa kanisa ate Simon Rock ajja tubuulira mukadde wa kanisa oba WSFC ebyo byonna kubeera omukadde w'ekkanisa ebyo byonna tudwe tugenda tutandika naye ng'amanyi otandisiza mangi anti okuba omukadde w'ekkanisa omanyi waliwo ebintu bibiri waliwo eyakaddiyira mu kkanisa n'omukadde w'ekkanisa kati omuntu awangaalidde mu kkanisa aba yakaddiyira mu ki mu kkanisa ekikufuula omukadde w'ekkanisa tegiba myaka buba buvunaanyizibwa bw'olina mu kkanisa. Bantu bangi bafunye okusoomooza okw'ekikula bwe kityo era ne mukama wange gwenjagala nnyo gwempa ekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga okufuna okusoomoozebwa n'okuwakanyizibwa kufuna mu bantu abalowooza nti bakadde nnyo mu Buganda nga bo tebafunanga wadde tayito ya wakitiibwa kati bamulaba ng'omulenzi omuto eyajja nga balaba n'abeera munnamawulire n'aweereza Obuganda Ssaabasajja n'asiima n'amuwa obwakatikkiro kati bo balaba nga tagwanidde kubeera katikkiro wa Bwakabaka bwa Buganda kati abalaba ekyo beebo abeefuula nti bo bakadde nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda kati ne tayito y'obukadde mu kkanisa kiba ku buvunaanyizibwa so si myaka gy'olina mu kkanisa kyekiringa okugenda mu ekereziya n'osanga father ng'alina emyaka 28 noga nti nzo otasobola kuba father mfuna bulungi father tekitegeeza nti agenda kujja nga ameze envi nga bwe twabirowoozanga kedda nti Haja alina okubanga alina olubuto lunene simanyi Ssaalongo alina okubanga wa lubuto lunene ku kyalo ennyumba ennene nnyo erina kuba ya Ssaalongo oba ya Haji no n'omulembe ebitiibwa bijja lwa buvunaanyizibwa. Kale awo gotandise naye nno omukulu sooka nno weyanjire otandikidde mu gi nze Simon Rock Simon Rock ndi musajja muyimbi kyekisooka ensi wesinze okummanyira era nga nkola ne bandi y'omusiime Misa Kisemakula sa nno tekiriyo mu Buganda omusiime kyekyoluganda agaba tayito ya sa abeera kabaka wa Bungereza King of England or Queen of England yagaba tayito ya sa kyova olabanga wano mu Uganda basabe tulina bayinza okubanga balinga babiri oba basatu eyasooka Ssekabaka Edward yaweebwa ekitiibwa ky'obwassa ng'asiimibwa Queen of England then omulala gwe mutamanyi nno ng'ate musiimire ddala Sir Gordon wava munno aha nkwagadde nnyo kakati bw'ojja n'ogaa nti nze Mathias Walukagga ekyo oba okikozesezza mu ngeri ya swaga osobola ne Misa kyasobola okugamba nti naye teyeeyita sa era simu yangu nga nti nze sa Misa ki naye sa osobola okukakozesa ng'eswaga ate ennaku zino mwakimazeemu nnyo amaanyi nti Ssaabasajja Kabaka ne bwakutunulako obutunuzi waga nti Ssaabasajja yantunuulidde kati nze sa agamba nti yessa Palaso nno ye kale kubanga ye Beene yayogera ne ku linnya lye yasiima n'amentioninga ku linnya lye mu kamwake n'asiima ennyimba ze era n'asiima amuyimbireko n'okumuwubira nno si kale olina abanga ayimiridde mu kkubo emmoloka ya Ssaabasajja n'emuyitako laga ati kati nze sa
So nze Simon Rock ndi muyimbi nga nkola ne omusiime papa Misa Kisemakula mu bandi yaffe kati esinga okukola obulungi mu ggwanga Uganda. Era omuntu yenna nga weetaaga okufuna live music awooma olina okunoonya papa Misa Kisemakula ne tuba nga tukwasaganyiza ensonga yo ku mikolo gyonna, embaga, kwanjula, oyingira, kusiima nnyumba, amazaalibwa, graduation, ne bweba mbeera ya nnaku era tulina bandi tusobola okuteekateeka neeyimba mu kaseera ako ne tutwaliriza akaseera ako ne tukubudaabuda mu ngeri bwetyo. We are doing live music. Era kati Misa Kisemakula kansookereyo gye nzija akasente. Omusiime takyakuba siddi. Olwo si luseke. Awantu w'okolera teruba luseke. Kati nga gwe bw'onayogera ku BBS terefayina teruba luseke, ogwo guba mulimo gwo. So okuyimba kwange awo wenkutambuliza, ndi muwandiisi wa nnyimba ez'abantu bonna mu style zonna, wadde nze nganze omuntu. I do more of Ugandan music, that is culture, kuwandiika ngoma nganda, band, kadongo kamu, reggae. Tontwala nnyo mu raga, nsobola okujja n'enkuwa ku magezi as a writer, naye si byenyumirizaamu nnyo kuba music oyo namuzuula nti abaana baffe ekibaavuwaza kukola music atasigala ku mutima gwa muntu. Era ba musicians besiwagira nawe bombanyo obulungi ennyo. Lwaki sibawagira? Nti bakyamiza abaana baffe, babayimbisa ennyimba nga nnyimba ziri expensive okupromotinga naye nga tezireeta kasente mu mpale. N'osanga omuyimbi ng'alina hit songs nga 5. Sorry to mention this name. Ng'ennaku z'omwezi lumu tulandazeemu naye tugenda kujja ku mulamwa. Nali eggaba nendaba omuyimbi omuyita Green Daddy. Green Daddy yayimba ennyimba nga 8 nga zonna abantu bazimanyi. Naye nga gye tunoonyeza ensimbi bw'oba otambula, Green Daddy takola ki? Taliiyo. Mu bayimbi abali obulungi oyinza okunoonya Green Daddy nga tamukola ki? Nga taliimu. So ng'ezo ennyimba singa abadde muyimbi nga wa bandi yali badde alina amaka ge ng'ali bulungi nga yeeyagala n'okusinga ku mbeera Green Daddy gy'akola ki? Sigambye nti Green Daddy tali bulungi, and I'm so sorry. Sagala Green Daddy n'abawagizi be. Ennaku zino batemamu obuntu. Tubagambirewo mu TikTok temutemaamu akantu. Ne baba akatemyemu. I will apologize and still extend my apology to you, Green Daddy. Siko kwatakinze wanyimbira bulungi na kusiima eggaba naye music oyo wa badada bantu bazina batamidde. Eyo nno tuveeyo Simon Rock saagala bakwokese. Abaana bookese Kampala wano. Tebajja kunjokesa ate ne banjokesa as long as they don't feed me nga tebampa kyakulya. Totya biduduma. Gino emyaka kati gino emyaka nkutye gwa TikTok nkutyeko ki? Simon Rock. So ngojeko okuyimba professionally in the radio presenter. Naye ng'ate ogwo omulimu nagukola mu station yemu era nempumuza emirimu gyange ku station eyo nemba nga sizzeemu kukola ku station ndala. Station ki? Naweereza ku Salt Media, Salt FM nga nkola morning show eyitibwa Zibula Atudde okumala emyaka ndoozi 5. Naye emyaka egyo 5 nga girimu phases. Nasooka nempeerezaayo mu 2018 nga nkola program Zibula Atudde. Ebiseera ebyo nagikolanga n'omukyala Susan Makula nga babaali Maliseeri bamaze okuvaayo mube muyita bazonto. Kati zonto bw'amala okuvaayo ne bankubira essimu ne ŋŋenda ne bampa omulimo ogw'okukola show nga ntuula babaali we yali atudde okubeera nga tuweereza era ne nkola ne mukyala Susan Makula for 100 days. Kati mu nnaku ezo 10 we nakolera ku Salt waliwo embeera naye nga nze ate ndi musajja mukulu kati ne balemu okuntegeera. Mwalimu awo embeera ya ogenda na kiwayiki kakati nze nga ndi straight. Nze kyesaagala mba sikyagala, kyenjagala mba nkyagala. Kati bakama bange ne balemu okuntegeera ne balowooza nti ndabika ngwa ku ludda olulala. Teruba lukyamu. Luba ludda lulala. Olunga lwa byabufuzi? Kati olwalimu nsonga za family. Oludda omukulu we yagira bw'ati n'agamba nti ono omukyala Teddy agende eno gwe n'ogamba n'odina ku ludda luli. Kaakati mu kaseera ako nze naweebwa ebbaluwa engoba mu 2018.
uva ku Salt Radio kati wano twogera anti wogambye oluddo awuliza ayinza obutategeera nti lindako bino njagala bino ebintu mbitegeere omukulu yafuna omukyalo owokubiri mpuliriza njagala yafuna aliwa Bujingo yafuna omukyala gwe yali ayagala nafuna obutakkanya n'omukyala yali ewaka era n'agenda n'omutima gwe gwali gwagala babanga yayinanga ali oli akyali ewaka onaba wa zero omukyala owokubiri kiba kitegeeza bombi baba bakyala bo anti yamufuna nga oli akyaliwo we are not sure about that anti mpuliriza mbadde mbalambulira bulungi ogambye nti wajjawe enjuyi bbiri ebiwayi bibiri no bagamba olondeko kikyogenda nakyo tewali yaŋŋamba kulondako naye character ekudrivinga mind yo ne bwoba ogikwese nnyo osobolera okukola ebintu ebikulaga nti gwe tokkaanya nekyo ekiriwo ne bwe tuba tetwogedde bigenda wali omuntu asobola okukula naga nti ono w'NRM ono wa NUP oba wa opposition nga tomubuuziza wadde kwogera nti osobola okumulaba kati oba oli awo nalabika mangu nti nnyinza okubeera owa opposition Bujingo bwe era nangoba Bujingo bulira mpuliriza Bujingo bwe yafuna Susan Makula okumufuula omukyala we ng'ate yalina omukyala we Teddy Bujingo naluswa ow'empeta embeera bwe yajjawo makati awo gwe n'ogamba nti ku side zino ebbiri mpuliriza lindako njala tulambulire bano abantu tubaddusa speed Simon Roko Makula ng'alina ekiwayi ekike ekimugoberera ekigamba nti ffe tuli ku ludda lwani lwa Makula Teddy Bujingo omukyalo omukulu ow'empeta ng'alina ekiwayi kiki ekike okitegeera kati gwe anti mpuliriza ekipya ekyajjawo n'ekiwayi ekikadde wasigala ku kiriwa nali mupya ku radio actually nga ndi green nga nze n'ebyebiwayi sibikola ki nga sibimanyi naye nga simanyi politics eyali azanyibwa mu kiseera ekyo nti olina okwekwata ennyo ku mami Susan Makula okubeerawo kati nze nga sibimanyi ng'ate waliwo omukyala Teddy Bujingo ow'empeta kati nze nensigala nga ndi radio presenter nze nga siri nnyo sinoonya nze nde mu bulamu bwange era naawe nkikugamba atulaba tonoonyanga nnyo favor mu maaso ga mukamawo ng'olekerera okukola emirimu egyakutumwa ng'okola ebintu ebitakwatagana na mulimo gw'olina kukola ki kakati abaana abaaliwo mu biseera ebyo baali bamanyi eby'omunda baatandika okuteekawo embeera eraga oludda kwe bakola ki kwe bagwa nga Makula wabeera osanga batuddewo nga 4 5 6 bano bafahadi bano baani kakati nga bo babeera mu bukundi bwabwe ate nze sibeeramu kati nze nno nga sibimanyi olwo nga Teddy abeera waawo nze nkugambye nali naakajja ekisooka saali follower wa Bujingo saagendako wa muzeeyi Bujingo kusaba mulimo nze nakubirwa simu nanga jangu okole interview eno tulabe kyosobola okukola after seeing me nze nasinkana omusumba Bujingo ku mbaga nga nkola bwa MC nandaba neegomba services zange n'engeri gye nkolamu emirimu gyange kati ne bankubira simu nzi gye nkole kati nze bwe najja nga nkola show yange eggwa ssaawa 3 era ku ssaawa 3 nga show yange ebewedde yazibula atudde nenkola extension of 1 hour eyatambula n'okumanya era n'omukyala Susan nga after sawa nyanze nkwate kubo nenkola ki nenvaawo kati nenga bannange benkola nabaawo kuba nayina mu Fahadi oyo gwe muyita Uncle Bean twakolanga ffenna yego Fahadi Uncle Bean King Fahad Uncle Bean kati nga Uncle mufanagana muri ba Luganda mufanagana bumpi just size kakati ekibagata bwebu kakati Uncle Bean nga bwetuva mu show nze ntambula ngenda kati yenga abeera nnyo ne Makula babeera bati bakukuta nga bayina obudde bungi ate nga nze Simon nina obudde butono nnyo bwa radio kuba sente ze nafunangayo era nazo size ezaabange ennyingi eziri awo nga nina okuvayo nzije nkola ebyange emirimu emirala kati olw'okuba nti nze bwe navangawo ssaawa 4 ne ntambula ne ngenda ne nkola ebyange nga n'olumu tambula n'okumanya Fahadi agikola ne Susan
nga nze ku ssaawa 3 nga mpakinga kabaaga kange nga ntambula nkola ki nga nva ku salt ngenda mu byange kati kyabaleetera okulowooza nti ndabika nze siri mu layini ne kye balowooza kubanga mu kuyingira kwange nayingira n'omukozi omulala will not mention the name kuba bo bakyaliyo saagala nnyo kwonoonera bantu mirimu gyabwe kakati nze bwe navangayo bo baabanga n'akakundi kaabwe kwe babeeramu ebyokulya enkoko eziba zasuzeewo ebiki ebikola bitya kati ng'obulamu buba bulungi nnyo enkoko eziba zakoze zitya eziba zasuzeewo ekyeggulo kati ng'ebyo ebintu ebyo nze siina budde bwabyo bwakuliya kundiisaliisa kati ne balowooza nti balabika ono omusajja ate nga ndi musajja mukulu nina omukyala nina abaana aga nti ono alabika muyeekera era after 100 days gyali emyezi 3 n'ennaku 10 bampa omulimu nga lumu ogwokutaano twagenda okutuuka mu gw'omunaana ng'ennaku z'omwezi 10 ne bankuba ekibaluwa ng'olwo kiki ennyo ekikugobya ne baŋŋamba nfeyirinze probation nga tetujja kusobola kukola naawe olemeddwa okukola ku mpewo tojja kusobola nembuuza kiki nkyokka nga mwezi ennaku 10 nga audience ya salt eri waggulu nnyo abantu banjagala owulira nga oba ku mpewo reaction ogiwulira ne bo bakaba bange ne banga nti you have failed the probation kakati ne wabaawo ab'omunda banga nti guno mupango olabika ojja kujja bwoti ne bwoti baako kyokola genda weetonde ne nga no sisobola kwetonda nga sina musango gwenkoze failing probation kitegeeza nemereddwa okutuukiriza omutindo gwe baagala omupresenta waabwe okubeera kuki kumpewo era kye nakola ne ntuula ewaka wange ne mpandiika ebbaluwa esiima kubanga mwegyo emyezi 3 nali mpeebwa omusaala gwange nga sibabanja nga ne kalawensi lwe basobodde okukampa bakampa nga sibabanja nga tewali nsonga lwaki mba sivaawo bakuwumuza nga buli kimu oli contented nga sina mutawaana nabo nentambula nenvaawo kakati mba nfulumye bwe mmala okufuluma bwe nti kyatwala emyezi ng'ebiri ekizimba ne kibaluka kati ebyoka bijja mu bantu kalona nansaasira nti byagenda okubaawo ebyo mwe mwabitegeerera ng'ate nze mmaze okusikamu ovuddemu nga nze ndi wabweru ne badda mu ntalo zaabwe ne badda mu mbeera zaabwe era amawulire mangi nga mmwe kati wozze gajja nga bannoonyaako ekigambo kyange kakati kyali kityamu abali munda kakati kyali kitya nembaga nti tewali bwe kyali lwa nsonga nze nina polise yange divorce omuntu nga yali akutte ssente ye n'agimpa kwolwo olunaku abaana bange ne bafuna ekyokulya ne batasula njala tewali nsonga lwaki mba nnyingira mu bulamu bwe Bujingo gye yawasiza Naluswa nze saaliyo onfuna bulungi gye yakyayira Teddy Naluswa saaliyo gye yakwanira Makula saaliyo gyali mukyayira era siribeerayo akati lwaki mba mmala ebiseera byange okwogera ku bulamu bwe gambwa Bujingo nensirika wano wenkuliza kino ekibuuzo Simon gw'omanya otya nti kirabika nze ekyampumuza banteeka ku kiwayi kyesimanyi ye kye ekiwayi kyabo ekya Teddy wakiriko oba tewakiriiko saakiriiko kubanga nali sibamanyi olwo omanyi otya nti kyekyakugisa ku mulimu nga bimaze okujja mu public kati kankulu ekintu kimu nti nze okugenda ew'omusumba Losias Bujingo okukolayo saali nayo network nti nalina mikwano gyange giri eyo n'omusumba yennyini nga Bujingo nze nali simumanyi okitegeera ne radio nali sigikola ki sigimanyi essimu eyankubirwa yandirectinga mpaka ku radio era omuntu eyankozesa interview yali Makula yennyini era mu kukola interview yange eyasooka nasanga Makula mu studio nga mulimu Uncle Bean oyo Fahadi nga banoonya replacement eya male voice esobola okureplacinga Mbabaali Maliseeri bwe natuuka nenkola intro yange mulembe ikoddeyo kopango bonjour sabarka ola aliote gunote wara mteye wasuzo otya owulize gahi muntu we biri bitya good morning nabaga nti
Musajja ngata buse nimi nga nkaga mu 7 nziteeka wali agati this is perfect. Era enkeera it was a Friday libanga ku Monday tugende ku mpewo. Nimbaga mu mpewo shows nga 2 nziyite mu nzirabe nga Makula simumanyi sina gwe mmanyi kujja gwe nalinga amanyi nga ate naye mumanyiddemu art yali mwami Senkubuge nga mumanyi nga mu Nakatemba. I did not know nga nti yali ne general manager wa Salt. Wabula oluvannyuma lwa interview eyo ne bamunyanjulira ne mutegeera era ku Monday ne ntandika okukola emirimu gyange. Kati entalo zaabwe ez'omunda nze nga sizikola ki sizimanyi nze nga nsigala nkola mirimo gyange. Gendo voicing twagala kukola kalango bwe kati nga ngenda mu studio wabangayo producer wange Javi nga tukola production. Bwe molo kukola production nga microphone njiteeka wansi nga neyongera ngenda mu studio zange kuyiya nyimba zange na kuba ndongo yange. Kunakuzo ekinana mu mwenda empuliriza ekinana mu mwenda ezidirire 10 okugobwa ku radio nga ate okola ne Makula. Makula yali muntu ki mu studio awo kuba kati ennaku ezo zitandika osembererezi kujjawo omuntu atandika okukyusa character ye ng'omuntu. Kakati omukyala gwe bayita Makula is one of the most intelligent ladies we have in this world. Mukazi mugezi nnyo. Kyayagala ne kyatayagala kiyinza okutwalira ebbanga okukitegeera. Kiyinza okubeerera ekizibu okumanya Makula kyayagala ne kyatakola ki. Ayinza okuba nga ate gwasinga okukyawa gwasinga okusekera ennyo. That is how complicated my friend is. Makula no mukwano gwange. Makula mukwano gwange nnyo. Era n'olunaku lwe bampa ebbaluwa eyo nagimulagako. Era nandaga nti takirowoozanga nako ntisobola okubaawo. Nadduka n'emisinde n'ava mu show n'agenda ewa director wa muzeyi Bujingo namugana no ne yeetala n'ayambuka ewa Senkubuge naye kati nze ngero mbwani yakuwandikira ebbaluwa ekugoba. Human Resource Committee ye terminatinga services zange. Kati nze okusinziira ku ngeri gye yanfaako ng'alaga nti naye kimukutte surprise kimuguddeko bugwi naye takimanyi. Kati nga sisobola kuddawo nali sobola kulowoolereza nti oba yali akimanyiiko kubanga nze ne relationship yaabwe nali sigikola ki nali sigimanyiiko wadde nga waalingawo obubonero obutonotono obukulaga nti bandibanga waliwo omuntu ow'enjawulo nga namwe mubiraba. Awo omuntu osobola okubiraba nenze nali sikimanyi. To be open nga ndayira okufiirwa ebyange byonna bye nnina mu nsi nga ndayira okufiirwa bakadde bange n'abaana bange n'obulamu bwange okusaanawo. Ebbanga lye nasooka okumala ku Salt nali sikimanyi nga sinza nakirowoozaako nti mukama wange ayina enkolagana ne Makula. Mu ngeri yonna nti wandibaawo okweretika. Naye be nakolanga nabo bo baali bakimanyi. Bano Bafahadi Uncle Bini bo baali bakimanyi. Uncle Bini yatugamba amanyi ebyama bingi kubanga nze navangawo naye ng'olaba enkukuta gye bakukutamu bagenda ewa muzeeyi naye nga nze saagala nnyo okulinnyirira ofiisi ya mukama wange nga ndi ku mulimo. Saagala nnyo kukikola ekyo. Kakati mu mbeera eyo nga babeeraawo bwe batyo era nze saakimanyaako era y'omu ku bampa amagezi nanga nti wandiika weetonde. Susan sabayo omukisa omulala. Susan ne mugamba my colleague I will not write this later. Sigenda kugiwandiika lwa nsonga siwula ekiŋŋwanira okubeera nga sibeera kuki ku mpewo. Kati bw'abanga mukama wange yasazeewo kikola bw'atyo it is okay. Era ne mpandiika ebbaluwa nakola copies 4. Ebbaluwa esooka ne ngiweereza omwami Aleese Bujingo Musumba nga mwebaza ennaku 10 zembaddewo embeera n'obulamu bwange gye bwalabirirwamu era ne musiima ne nsaba bwe walibaayo omukisa mudda tuliddamu ne tukwatagana. Ebbaluwa ey'okubiri n'egenda ewa Charles James Senkubuge general manager. Ebbaluwa ey'okusatu ne ngiwa omwami Lumu nga ye human resource Stephen Lumu omwana w'omwami.
ebbaluwa eyokuna nenjiwa Susan Makula nga mukozi munnange bwe tubadde tukola show era ne mbasiibula mu bulungi nentambula nenkola ki nengenda nga ndi mufumu jja Magombe nga sirinayo neki nze kyemmanyi ebikugobya byonna nga tolina ky'omanyi era ensonga gye bampa yali emu nakati ebbaluwa eyo njirina ne oba ogyagala divorce njikuwa terminating services zange ngamba nti I have failed the probation era nga bwe twayingira ababiri omulala bamuyitanga Prince David ate weewuunye performance ya Prince David yali ng'eri wansi nnyo wange okusinziira mu kulaba kwange n'okwabawuliriza be twalinga tuweereza naye twagenda okuvaayo nga bamugaa nti gweoyise probation kuba ebbaluwa zajja 2 gwe ne bakusuula bamugamba nti I've failed the probation ye ne bamugamba nti ayise probation era asigaddewo neewunya nenga naye mu kaseera k'ennaku z'ekikumi ze wamala ku Soul Town nga tebanakufuumuula kugoba walabako ku Teddy wayogerako ne Teddy saayogerako naye wamulabako mu kitundu ekyo yabeerangawo ne ku church nga waali n'abaana be nga weebali naye engeri gye nkugambye nti nze nina policy ey'obulamu bwange siyingira mu bulamu bwa muntu kankuwa ekyokulabirako nkugambye nti nkola ne muzeeyi Misa Kisemakula naye nyinza okugaa nti ebbanga lye mmaze ne Misa ery'emyaka 7 nyinza okuba nali ngenzeeko mu maka ge omulundi gumu ate nga yampise nanga jangu wano nkwetaaga ne bwe wabeera wano wenyini wetudde ku papaazi bwe nzija nga nzize kulya mmere ne bwe mba mulengedde wali jambo kimala ng'ate mukola mwenna anjagala nnyo sinakukola bukozi mukwano gwange mwagala naye anjagala naye nze saagala nnyo kuyingira mu bulamu bw'abantu era ekyo kyannyamba kati tujja nti bwe byamala byonna okubaawo bino byonna tutuuka mu mwaka gwa 2020 nga tuli mu covid omwezi gwali gwa 6 era nfuna essimu enkubirwa ng'ate Susan yennyini yankubira Susan Makula yes Bujingo nankubira nanga Simon Joli nti oli utya koze ndi bulungi sina mutawaana tuli mu ka covid katutwala nanga mbeera ki gy'olimu koze embeera ya Uganda tewali kyakulya tewali bulamu butambula nanga asala amagezi obeeko bw'otuuka mu office muzeeyi akwagala Bujingo yes nenkwata ekkubo neŋŋenda ne musinkana era ku olwo nambuuza oli otya obulamu bukutwala butya biri bitya nakwata ebbaasa yalimu miliyoni ya ssente n'agimpa nanga agenda ofunira abaana bo ekyokulya Pastor Bujingo yes nakwata emirikwezi n'agikuwa miliyoni ya ssente namba n'agimpa nga tewali kyansasulidde n'ekimu naye akaseera nze we natambula ne mbaviira ne badda mu ssaga zaabwe nga bwe nkugambye nti nze poliisi yange soogera ku muntu yali andiisizzaako olunaku kino kibe kyakuyiga omuntu nga yali akubeereddewoko ne bw'aba nga yali mukamaawo oba nga yakusanga ku kkubo n'akuwayo ekyokulya byonna mu bantu abaayogera ku byonna ebyabaliko they did not hear my voice wano beewasizza byonna ebyo byali tebinkwatako byonna ebyaliwo nze saabiwa matu kuba nkugambye byali tebinkwatako mu bulamu buli muntu divorce alina ebimutulugunya mu kaseera ako omusumba Aloese Bujingo ayinza okuba nga ebyamaka ge bye byali bimutwala mbirimbiri naye naawe olina ekyali kikunyigiriza mu kaseera ako kati oli bw'ota concentratinga ku kikuluma n'oyagala otunuulire nnyo ekya munno omaliriza oli awangudde ekikye nga gwe ekikyo kikumezze osigadde mu bbanga era bwe yampita yambuuza ekintu kimu nanga nti okola ki ne mugaa muzeeyi kati ennaku zino naalibadde nkola kira tewali kyenkola kubeera tewali mulimu gukola ki genda maaso ebivulu tewali naŋŋamba osobola okujja ntukola ffenna omulimu gwo gukyaliwo konze it is okay mutima neŋŋamba ate kati ya failinga probation ate kati bamuwadde
era nakyo ne sikiteekako nnyo mu mutima. Kumba alabika akaseera kano ke baamala nga bali mu ssaga zaabwe baali bantunuulira balabe omuntu gwe twagoba agenda kuba atya. Naye nze ne bamala bo bennyini bakizwa nti balabika waliwo abakubi b'amasasi bamanyi okwekaza ne batuga nti yabadde stray bullet. Kati alabika stray bullet yakuba omuntu nemujja ku mulimo talina kuba ng'era ebyabwe saabiriimu. Era ne bankomyawo ne bampa identity card enzikiriza okutambula nga essential nenzirayo nenkola ku mulimu. Mu 2020 ne tukola kakati ate era tujja tufunamu era akaseera akaali akazibuzibu. Akaseera ke twafuna akazibu kaali katya nti nze ndi wa opposition sikkaanya na gavumenti ekola ki eri mu buyinza ate ampa omulimo oba oliawo yakkaanya neki ne gavumenti kyokka nga twali mu kaseera aka campaign nga tugenda mu kalulu ka 2021 awo mwawukana mu ndowooza. Kati awo endowooza z'ebyobufuzi ate ne zitwawula nenkola professional nga munnamawulire nga nzija n'endipootinga bulungi nnyo ebifudde ewa Museveni naye ng'ate bwe ntuuka ku byagudde ewa Kyagulanyi ng'ojanjawaza n'akalulu nga nteekako mbolo osuubira sigaza mulimu ani kakati nga bw'ogende wa President Museveni nga ndipootinga nga bwe byabadde neno nga nina okubiripootinga kyokka nga mbiripootingira oba oliawo mu kifo ekyali ekikyamu kubanga mukama wo bw'aba alina kyawagira definitely kati gwe bw'otandika okuwagira ebirala bwe kiba kibala oba olina okubandagala oba olina okugwa nga tonnaba kwengera onfuna bulungi kubanga obeera toli mu layini ne mukama wo byakola ki byayagala. Tuyingira 2021 akalulu ntandika okwogera entambula za Kyagulanyi bamukubya amasasi bakubira kawuma we yafiiraawo ntandika okuripotinga ng'eyabadde mu Arua ntandika okwogera ng'eyabadde mu Arua sasi ku sasi n'ekisosonkole nga nkibala balumbye abawagizi ba NUP kama wanga mpisaamu akasimu batandika okumpita bangamba Simon lwaki tova ku byabufuzi koze mukama wange bino si byabufuzi negwe mulimo gwange kati ngambe nti esasite lyakubye kawuma kati njogiri ntya nti lyakubye ku kisenge ng'ekyo sijja kikola era twafuna obuzibu awo twagenda okutuuka mu mwezi ogwali ogw'omu era gwa mwenda nga wakayita omwaka nga gumwera n'ekitundu ng'otandise okukola ku soloti nga nkolera ddala era nga nkola muzibula atudde yange nga sho nnungi nnyo ne banyimiriza ekisanja ekyoku ne banzija ku mpewo bakunyulako bukunyuzi banzija ku mpewo naye kuno tebangoba nti bangobedde ddala bawumuza muwumuze ne banzija mu department ey'okubeera on air presenter ne banteeka mu production omumwa bagukola ki baguziba akati we baziba omumwa ng'era nsirika nambagamba sijja kukola mu production nze siri producer sibyagala nga neddira ewange nga ntuula ngenda okola omwezi guggwako omusala bagutaddeyo ogwokubiri guggwako omusala bagutaddeyo ogwokusatu guggwako omusala bagutaddeyo nga tokola nze ndi waka wange neetuulidde mba ndyawo nga mukama wange Charles James Senkubuge nga nkubira akasimu waayo oli otya konze ndi bulungi kakati mukama wange akunoonya takulaba konze nze wendi wanzija ku mpewo nanga kati jangu nenzirayo nengenda ne musinkana nangamba lwakuba Simon oyina ebintu byokola oli kumuweereza mulungi oyina amagezi mangi otegeera nnyo naye ate kakati oyina byokola konze muzeyinze byenkola byebyo era kuno njagala okimanye ne tuba tuddayo ku mpewo tuddayo nga tukimanyi nti nze nina bye sikkaanya nabyo ate nga ge mazima
naye ate kasana ebya side eno mbikola ki mbikola bulungi ne muge ekyokubiri siri member wa House of Prayer Ministries International siriyo mukundiga nsobola okuba endiga naye nga nsumbibwa walala ndi ndiga ya kisibo kirala si kyawano era ebiseera byonna bye natuukanga bye nabeeranga ku House of Prayer nga ŋŋendako nga omuweereza owa salt oba ng'omuyimbi wa gospel era nga bwe mmala okuyimba nga mpeebwa omukisa oba oliawo n'akabaasa kange nako kampeebwanga akasekeko akatonotono akabaasa ako mafuta bamba mmaze okuweereza erinnya lya Katonda ng'obulamu tubukola ki tubutambuza bwe tutyo kakati olwo banzizayo ekisanja ekyokusatu ninga obote baali bakuwummuza ate bakuzizza ku nenzirako ku mpewo nga bakwagala nnyo tebanjagala nze saayagalwako n'olunaku n'olumu ku salt saayagalwako bakama bange n'olunaku n'olumu ku salt naye nali neetaagibwa they wanted my service but they did not love me they did not like me baali baagala kikyokola nga tebaagala gwe ng'omu nti wadde nabasumbuwanga naye kye nalinga nkola kyekyalinga ekituufu kati nga balina okuŋŋumiikiriza kuba nze mukozi ataayosa nga sibika sirwala sirwaza sifiirwa sifa ate siyingira mu bitankwatako ensonga lwaki baali bakwagala nnyo ate kyekimu ku lwaki baali tebanjagaza kuba nze ebbanga lyonna linamala ku salt saakyalako wa Bujingo namayumba simanyi bwe wafaanana ebbanga lyomala ngaokola ku Salt FM tewagendako Pastor Bujingo namayumba wadde olunaku n'olwo olunaku lwe twagenda namayumba lwalinga olw'obuwaze ku graduation ya Susan babakaka ne mugamba tujje ne mukozi bunnammwe atikkiddwa bakoze akabaga baku short list nze bakutadde ku list y'abagenda okugenda n'emmotoka egenda okutwala weeri naye mbunve wano n'akajanja mbunzuuno wuulyo nsundasunda ekibuto kiringa kasasiro nsundesunda ekibuto nkitwala mpaka namayumba Simon no ekyo nga sisobola kukikola tegaba amaka agerubaga naye kennyini asobola okunjulira amaka agerubaga galiraanye nnyo salt ne basobola okubuulira yoga nti Simon yagaana okukola ki kubanga ayina rubaga ayina nenamayumba kubanga nakirowoozaamu ngaera kyekituufu nze okulabikira ennyo mu maka ga mukama wange nakyo nga ndowooza kisobola okunzaalira ate ebizibu manyi buli bw'oliraana ennyo mukama wo oyinza okwereetera gwe wennyini obuzibu beerako ebbali leka mukama wo akunoonye kola emirimu gye bw'oba omaze okukola emirimu gya mukama wo tambula vaawo genda okole ebirala oli mukadde wa kanisa obeera n'omusumba 24/7 kisinziira obuvunaanyizibwa bw'omulinako eyo tugenda kutuukayo kisinziira ku buvunaanyizibwa bw'okola ki bw'omulinako so obulamu bwange ne bubeera bwe butyo kati nkomawo feeza eyokusatu bwe banziza ku mpewo muzeeyi mubuulya mugamu naye nze ebyobufuzi endowooza yange yeeno nyinza okuba nga mpagira Kyagulanyi kubanga yaaliwo naye ndi wankyukakyuka kubanga gavumenti byekola nyinza okubeera nga sikkaanya nnyo nabyo olwaleero bwe mba nga ntambudde kati mbadde nzija wano n'empita ennateete otunulira ebinnya ebiri ennateete ne bagaa nti wano tuli mu kibuga Kampala n'owulira nga n'ensonyi zikkutte kati nga mpagira gavumenti bw'etyo ne muganzaawo sijja kuwagirawo kati bwe tumala ebyokubikkaanyaako nga nkola nga mpeereza nga tukola tuba tuli awo nga baleeta mukozi munnange ku Salt Media tibaleesaani nti full figure wokola otya obaka nyina abaleesaani nti full figure konza agenda kukola ki ti presenter ku mpewo wokola otya konze full figure yes simulinaako mutawaana
naye karakita ye ebintu byakola ebweru eyo nganda banga tebiwooma kujja kumpewo n'ey'omunnyo. Omanyi waliwo media houses, I will not mention them, nga zimanyiddwa nti okuwemula zezimu kiryoke zezimu ku slogan ezibatunda. Era oba towemudde ku media ezo oba toli mukozi. Naye ku munnyo n'oleeta ambasada w'okuwemula. Era mu bakozi bannange be nayogeranga nabo ne mbaga nti I don't feel good okulaba omuntu ow'ekitiibwa nga Charles James Ssenkubuge. Gwe tukuze twegomba, gwe tukuze tuwa ekitiibwa kyonna okubeera nti agenda kutuula mu show. Kati adiscussing eki ne madam kati badiscussing eki. Kati bwe nabyogerako birabika amaloboozi ago gatuuka ewa bakama bange. Era nawoza yeemu mwe muli mukwano gwange Mutebi. Ye batuuka n'ekiseera ne bawanyisiganyiza n'ebigambo ku mpewo era omu ne bamuyuzaako. Tegwali gumu ebiri nga bakwatagana bagwa mu malaka. Ono aleeta ethics ez'ekinnamawulire. Ono aleeta street character. Akati ebigambo ebyo byaleka byatuuka eri bakama bange. Ate mukama wo bw'abanga yasazeewo okukola ekintu gwe bw'okiwakanya oba towakanyizza kino oba owakanyizza ye. When your boss employs a person and you feel that person is not suitable for that position, oba towopoozinga mukozi munno oba opoozinze mukamaawo, tumbaze mu magezi yaleeta omukozi oyo. That was the translation bo gye baafuna. Era nange namaanega nenga ndabika mpiseewo. Olunaku olumu mba ntudde ku YouTube channel nga twogera ku nsonga ez'okusiba kw'abantu abavuma abakola nonsense ku social media. Nenteekayo erinnya ly'omukyalo oyo ne mugaa toli right, tolina moral authority okukola ekintu ekifaananako bwe kityo. Kaakati bwe nakola interview eyo ne mugaa nti nawe kennyininyini walibadde weetondera ensi eno kuba madaamu oyo baatavumye mu nsi Uganda bayinza okuba tebannazaalibwa ne baakolera olwaliro yali abavumyeko. Buli muntu amuvumye ku nsi ya Katonda kuno. Madaamu n'akwata nansiba full figure yakusiba mpaka luzira. Emmundu ezansiba zanzija ku salt nga naakamala okukola show lwali lunaku lwakusatu ennaku z'omwezi nga 2 omwezi ogw'omunaana ssaawa 3 n'eddakiika 10 kuba nava ku mpewo ssaawa 3 mba nfuluma bwe nti ekikomera emmundu nga 20 ne zinsalako ne bambaka jeeke ne nnyingira mu kamotoka ke twakazaako eri akaabeesigye bwe tu ne nnyingira munda ne banvuga mpaka Katwe nembeerawo ku Lwokusatu nembeerawo ku Lwokuna simanyi nembeerawo ku Lwokuna ku Lwokutaano lwali lunaku lwange Olwokusatu nga ndi Katwe ne bantwala ku kooti ne bansiba ne banjiringisa mpaka Luzira. Banjiringisa mpaka Luzira nga neninda wabeeyo omuntu yenna ajjagoberere ku bakama bange. Amazima gali nti divorce saamulaba. Salaba muntu yenna ajja eri gy'okolera wadde okulinnya ku poliisi wadde okulinnya mu kooti wadde okunkyalirako ng'omusibe Luzira. Ekyewuunyisa nti bantu ate weewuunya abalala. Era besikwatirwa nsonyi kwogera mukwano gwange gwe nalina akafuna ennaku tezaali nnyingi bamuyita Kojja Kimbowa. Kojja Kimbowa najja n'akola kyonna n'awa full figure ssente n'awa abantu bonna ssente bante naye era nga waliwo ekijinji ekinene ennyo. Mukama wange wano Papa Misa Kisemakula najja n'amala olunaku lulamba ku kooti ne bateekayo empapula zaabwe banneeyimirire era ne bigaana ne ngenda mpaka Luzira. Mama kwefu yangamba Simon Loko bamusibye.
ne ngenda mpaka Luzira ne mmalayo kumpi wiiki namba ne nkomawo mu kkooti ne banneeyimirira ne ntandika okwewuuba mpaka ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogwa Desemba ow'ekitiibwa omulamuzi lwe yalaba nti ekyali kinsibisa mwali temulimu makulu omusango n'agugoba era nanta nemba nga ndya butaala naye bwe nali nfuluma ng'ennaku z'omwezi 26 nga nfuna okweyimirirwa ku kkooti nakwata essimu yange nenkubira mukama wange Charles James Senkubuge nemukubira ne mugamba waategedde mukama wange Luzira yo nvuddeyo naye mbadde nsaba yennaku nga 2 kuba lwali lwakuna lwali lwakusatu nemugaa ku Lwokuna n'Olwokutaano zindekere ku Monday nja kujja ntandika enkole nanga tewali mutawaana it is okay genda owummule ku Monday ojja kujja okole naye nakava ku ssimu ye nenfuna essimu z'abakozi besijja ku mentioninga kuba bo bakyaliyo bakyaweereza saagala kuleetera abakozi bannange buzibu nankwayo nga wayagali eno ng'olabika baakugobye ekiki konse bangobye batya nga baakugobye nno ge mazima era linda bbaluwa ekugoba konze bangobye nga nakoze musango ki bangobedde redundancy bangobye lwaki negendera ewange ekikonge netuula nenziramu nenkubira mukama wange Charles James Senkubuge nemugaa nsaba kusinkana mu buntu olw'omukaaga nengenda emakindi ewuwe netutuula waawo nemugaa amaloboozi gempulira bagamba nti mwangobedde ki naye kenyini nga bw'omulaba era nga bwe mwamulabya ng'essasi limalawo omuntu tetenkanya nayogera kino nayogera kiri naye nemugaa muzeeyi ye kenyini yaŋŋamba nti ojja kujja ku Monday ng'ate yatudde mu meeting ggulo limu nga bangoba ye kye yalinze meeting yali omukubiriza nemugaa muzeeyi mbuulira mazima kuba saagala kufuna embarrassment nkeere ku Monday ku muzindaalo ate mukozi munnanga ŋŋambe ntokola ki togukwata tulwanire feeda ya konso nange ekituufu olukiiko lwatudde emirimu gyo gyayimiriziddwa konze it's fine tewali mutawaana nenkwata ekkubo lyange neneddira ewange nentandika okukola emirimu egyange nekirabika nti bwe bakwata minzaani yaabwe ne bagituulako bulungi ne bagipimapima ne balaba nga okusigaza abakozi bano ababiri abatakyakwatagana ku station balina kusigazaako omu and of the two kubanga oli gwe bakkaanye nabo mu mbeera zaabwe ez'ebyobufuzi ekyokubiri bamuleeta alabika alina emirimu gyabwe gy'abakolera nze gye nali sobola kukola they chose ne basigala n'oli nze nembeera out olufika bwati bwe yagobya ku mulimu bwe ntyo nenva ku mulimu naye saawandiikirwa bbaluwa engoba ate nange saabasiibula this time ntimba wandiikira ebbaluwa mbasiibule kubanga waliwo akantu akasesa nagende wa mwami Senkubuge ne mugaa nti mumpe ebbaluwa yange engoba ntambule ŋŋende mwami Senkubuge naŋŋamba nti kituufu kyoyagala ne nabuuza human resource ne ŋŋamba tekumanyi ng'omukozi kati tesobola kuwandiikira bbaluwa ekugoba ng'ate tekumanyi ng'omukozi nga bw'okyogedde bwe nakyogera nenga nti nze omuntu yakava n'okufuna omusaala nga mmwe mugunsasula NSSF mwakamala ogiteekayo ewaka nina ebbaluwa zange appointment letters zammwe kakati kati ndowooza nga batidde nti mu kaseera ako nyinza okutabuka ennyo ne ŋŋenda mu mawulire nenkola ki nenteekawo embeera endala naye ne ŋŋamba Simon ninaye enkola yange ekitammazeewo ekitanzise kinyongera maanyi kukola kirala if you don't kill me then oba onnyongedde maanyi kweyongerayo bwotyo bw'ova ku Salt Media nenkikomyawo era nempummula n'amawulire
ninga Simon osobola okukola ebintu ebirala n'entambula nenva mu salt. Okay. Ndoza mulidde olugendo olwo. Simon ovudde mu salt. Oli wako otudde. Ennaku wayise embale ndowooza. Leero tuli munaku lwakubiri. Ng'omukulu bamulumbye. Eyali mukamaawo omusumba Bujingo Alozias. Alumbibwa abaseddekezi abaseddekeredde emmotoka ye amasasi. Actually olunaku lwe twali tukola interview yaffe wano. Lwe twali ne nani? Ne Mezaya. Siwero nga 2 kuba twava wano ne tugende nakawuka ku mukolo. Ojjukira nga nziruka emisinde nga ngenda ku mukolo. Kati information twagifuna ate tuva ku mukolo saawa 4 ez'ekiro nti omukulu akubiddwa amasasi. Bwe twali wano emisana dene ekiro omukulu bamulumba ne bakuba emmotoka y'amasasi agatwaliddemu 1 abagamba nti mukadde w'ekkanisa 2 SFC neva negamba nti musajja waayo yakubiddwa amasasi agamujje mu budde abadde atambula n'omusumba Bujingo. Mukamaawo ebbanga liwamala naye tunulira ku bulamu bwo ng'omuntu ne mukamaawo. Ye muntu gwe wandigambye nti asooka okutuusibwako obulabwe bwe butyo ku bbanga liwawangala ne Bujingo. Bwe tuba tubyogerako ebintu ebyo nga bannayuganda abantu abasinga batulabira mu kifaananyi ky'abannabyabufuzi aboogera kino ne twogera kiri ne twogera kino ne twogera kiri. Naye tubagamba nti mu Uganda mulimu ebintu ebitatambula bulungi. Safety y'abannayuganda teriiwo. Abamu bakyogera bagamba nti mu Uganda temuli ali safe. Abawagira tali safe n'atabawagira tali safe. Omusumba Aleese Bujingo obulumbagano obwamutuukako kyali kikolwa kibi nnyo kuba nze ng'omuntu siwagirira mu kutta, siwagirira mu muntu kumalawo obulamu bwa munne. Era omuntu yenna atta munne abeera agenti wa sitaani. Omuntu yenna amalawo obulamu bwa munne abeera agenti wa sitaani kubanga sitaani yabba yatta era yazikiriza. Naye amawulire ago tutuukako nze ku lwange saali surprised. Mukulumbibwa kwa yali mukamaawo Pastor Bujingo. Waliwo omuntu asobola okutuukako obulumbaganyi n'otabeera surprised. Kubanga omusumba Aleese Bujingo tukyogere nga bannayuganda. Y'omu ku bannayuganda be tumanyi ayina abalaba abangi nga bava mu sources ez'enjawulo. Akyogera nti abalaba abakola ki? Abalina. Famire ye kati naye yafuuka ya bulabe gy'ali. Okubeera ng'ali eno abuulira nga ne mukazi waali eri abuulira. Ng'abaana be tebasobola kutuula naye ku lujjuliro. Ofuna bulungi. Ebigambo byafuluma nga bigenda eri famire ye nabyo bisobola okukola obulabe eri obulamu bwe. Okitegeera. So abalaba awo weebali. Omulimo gwakola ogw'obusumba ebitundu nga 95-96 ku buli 100 ebyabasumba bannayuganda tebakkaanya naye. Era balabe be bali awo. Community ey'abasiyazi balabe be ajatakinga on a daily basis. Kuba buli lunaku ajatakinga and they are here abasiyazi weebali wano ne mu nsi yonna gye bali. Jangu ogende ku mulimu gwakola gwonyini okimanyi nti media ezo nazo zampalana zirina ebintu byazo nga media naye waliyo abalaba bayitirivu. Otegera ekintu ekyo. Abalabe bali mu buli ango, abalabe bali mu buli source. Then tugenda mu byobufuzi. Awo. Abali ku opposition side of Uganda balabe ba Muzeeyi Bujingo. So nga ate ne munda mu NRM
mulimu abalabe nabo mulimu abalabe kuba osanga oli nga WNRM ninga leta wagira muhozi nga wa Museveni goyimba muhozi on a daily goyimba muhozi nosanga oli nga ye wa muhozi nga si wa Museveni kane WNRM munda musobola okuba mu abaki abalabe kati obulamu bw'omuntu nga Musumba Rosias Bujingo omuntu abeera n'akazindalo buli lunaku toyinza kwewala embeera efaananako bwetyo ate nga omusajja oyo Katonda yamuwa ekintu kiri kimu Musumba Bujingo ayina akamu akaliko enkwaso nti ensonga gy'ayogedde ebiseera ebisinga ekwata ye muntu asobola okukonvinsinga public nemuwulira era Bujingo tasobola kuyimira n'ayogera kigambo ne kitatambula kati abantu abalina anointing bwetyo babeera ne chances nyingi ezibeera n'abalabe kuba obeera wa butwa akamwako kaba ka butwa nti essaawa yonna oyogera ekintu era kino nekikola ki nekibaawo osobola okukonvinsinga public osobola okwogera ekigambo kati balabe bo baba batya kamwako abalabe b'abantu nga Bujingo be balabe b'abantu nga nze because you can talk and the public will listen to you so otambulira mu mbeera ey'obulabe awo sayimo wenkubuuliza kino ekibuuzo nazi kuno ng'omuntu bw'alumbibwa mu mbeera Bujingo gye yalumbiddwamu ng'abantu abeeramu mu kunyolwa naye Bujingo yalumbiddwa abaseddekezi ne bakuba emmotoka y'amasasi agatutte omukadde w'ekkanisa ensi bwe tutunulira ku mutimbagano ebitundu 8 ku buli 100 abantu balaga si bamativu na nnumba ya Bujingo gye bamulumbyemu tebakkaanya tebakkiriza nti bamulumbye abasinga bagambye kyenkootinga ne bagamba nti yabadde santi omukulu alina byayisaawo olowooza lwaki abantu bakkiriza mu kulumbibwa kwa yali mukamaawo Pastor Bujingo abantu bandikkiriza nti Bujingo yalumbiddwa ebyaddala ng'afudde abantu bandikkiriza nti Bujingo yalumbiddwa ebyaddala Omusumba Rosias Bujingo nga mufu ne bwe yali badde afunye amasasi 400 nga mulamu naye nga mulamu era tebandikkiriza nti obulumbaganyi bwabadde ku Musumba Bujingo kubanga buli yenna akola statement ewakanya obulumbaganyi ku muzeeyi Bujingo Bujingo ne bwe yali fudde era teyali kaabye nzira mu statement eno ya magezi era nsaba ogitegere n'amagezi nti Omusumba Rosias Bujingo omuntu yenna awandiika statement egamba nti yabadde stunt ne bwe baali mubikidde nti Bujingo bamukubye amasasi afudde era teyali kaabye lwaki kubanga takkaanya ne bye bakkaanya nabyo emirundi egisinga obungi Bujingo avuddeyo n'ayogera mu kamwa ke nga tawagira bye bawagira lugenda obagoberere goloozawo bonna abali ku mutimbagano abali mu kusanyuka abawoza tuwe Pentagoni abawoza obadde olimba wassa omwana wa munno golooza ku bonna waliwo yali asonze Pentagoni bagambye simanya kirabika lumbuye ye yasonda Pentagoni endiga zasonda Pentagoni ezaani mukalumbu ye yasonda babanja Pentagoni n'abantu nzomanyi nze ndiwo opposition naye nsaagala nnyo busirusiru bututuusa ataawo waliwo obusirusiru obuyitawo Bujingo ne bwe yali badde afudde ng'afiridde mu masasi ago era wali bikkudde ku mitima baga nti esi twabagamba twabagamba hojja kufa kati wafudde these are the very people munnaffe Ichuli we bamukuba amasasi n'afa abamuga nti sitwakugamba yisima so tusooke twebaze Katonda nti obulamu bw'Omusumba Rosias Bujingo bwo bukyaliwo nga munna Uganda nze bwe mba sikkaanya naawe ate sobola kwagaliza ntaana
wabula mba njagala obeere mulamu nawe olabe ku gavumenti ng'ekyuka olabe ku bintu bannayuganda bye bakugambanga nti gavumenti eno si nnungi ng'ennungi ekoze eki ezze. So abantu bonna njagala kitandikire ku divorce okimanye nti akukyawa bw'awerekera akubanja gujja bagira. Kati abakyawa Bujingo bafunyeyo ensonga endala. Abakyawa Aloose Bujingo bafunyeyo ensonga enki endala. Era tulabye cases nyingi nnyo ez'abantu nga bakubwa amasasi ne basigala nga balamu. Ne basigala nga baki? Yasembye okulumbibwa. Hey! Gwogamba nti Afande Katumba Wamala ye yandiyagadde okusigala nga mulamu muwala waffe. Ye lwaki tebagamba nti gwe Katumba wakoze bwoti ne bwoti. Naye olw'okuba nti Bujingo tebamwagala. Kati ekituuseewo kyonna kirina kubeera nti yakoze kabadi. Eyombadde bwe bagamba. Kakati kino kindeeta tuve ku biri bye boogera abalala abantu. Eyali mukamaawo, omanyi omukamaawo we yakubwa amasasi. Abantu bangi bazze batungula mu kamera ne bakola ki? Ne boogera nga bakola ku salt media n'ebitongole ebirala ebya Bujingo. Tulina eyali mukamaawo eyatuza olukiiko olwakugobya ku radio n'agamba nti yali tamanyi Senkubuge. Yava nayimirira mu kamera n'agamba nti omusumba Bujingo essasi lyamuyise ne limuyuza omugongo. Era buli luvannyuma lw'essaawa emu akyusa essaati ng'omusaayi kukola ki? Gumuyitamu. Wate wanayitawo dakiika 3 vidiyo nga zifuluma Bujingo ayogerako eri bannamawulire. Abantu bamukyalira bamuwahaaga bamukola batya? Bamukwata essasi bwe lyakoze litya? Bwe lyayise. Bino bigambo ndowooza mbirawo namwe abali eyo. Bantu kye beebuuza omukulu n'omulala omu ku bayogedde n'agamba tulabye ku musumba ebiwundu ayina bingi nga bwagezesa ebisago ayina ki bingi nga tuvudde mu kuseka na kusaaga. Kino kye tukola bandigamba nti kukuuma kalimuko oba ku defendinga mukamaawo. Olowooza lwaki abantu tebakkiriza yemugumamage mbali nako ku makya abantu bakyakkiririza bigambo bya oli ayogedde? Sirina kyenjogera kuuma mulimo kuba sirina mulimo gwenkolera musumba Aloose Bujingo. Sirina mulimo sikola na salt. I want to put it clear, sikola naye. Ne bwe naali badde nkola ne salt era siri mwogezi wa salt, siri mwogezi wa musumba Aloose Bujingo, era siri mwogezi wa House of Prayer. So sina kyenkweka, sina kyembikkirira, sina kyenzibiikiriza olwa any interest. Naye omuntu yenna amanya amazima g'amasasi n'embaawo gye gaabaddewo ali ogwo musumba bamuyita Pastor Aloose Bujingo. Abantu ffenna abasigadde tusobola okwogera byonna. Omunyankola alina olugero lugamba ngwentaama yanje obuyabula nibwe empisi yaani ebyoya. Simanyi nawe oli waayo. Kakati ebibuuzo bwe bityo tetusobola kitegeeza mu Luganda nti endiga yange lwebuze empisi ya kuno lwepamye ebyoya. Kakati ebibuuzo bwe bityo tebisobola kwewalibwa naddala mu state efaananako bweti kubanga abantu kikutte ku muntu gwe baakyawa. Nage nti akukyawa bw'olaba ng'asitudde n'awerekera akubanja byonna bibaawo. Sayimoye ne tuvaayo. Nedda nze nkubuulira mazima nti ebigambo bya Senkubuge byali badde biwerekerwa nga bw'agamba nti omugongo baaguyuza nga Bujingo ateekawo omugongo. Naye mu mbeera ya Bujingo gy'alimu leero ne bwe yali badde ataddewo Obujingo balige nti oyo make-up. Kati Bujingo ne bw'ajjayo omugongo ng'essasi lyamuyiseeko bwe riti
era baga nti yakoze make-up kubanga tebaagala kuwulira kyayogera tebaagala kukikkiriza bo balina ekintu kyabwe kye baagala kikole kiyite naye ng'omugongo gwo gwayulika nga sisobola kugamba nti gwayulika oba tegwayulika kubanga sikola ki nange siina wengulabira siina wengulabira naye oli bwavayo naga nti banjuzizza omugongo ate nze sobola gamba tebaguyuzizza otegera ekintu ekyo you understand naye lwakuba nti omuntu ayogera ebintu ebyo byonna abyogerera mu bantu abatabyagala kubikola ki kubiwulira naawe olina amaaso Simon neze kyenkakasa olina amaaso ago abiri n'okuwulira owulira bulungi okusinziira ku sayini ezaakoleddwa ku mukulu ng'atulambulira omugongo gwe bayuzizza wabirabyeko omusumba kyataakoledde bantu baleka kibadde baagala kwekeera ku makya n'ayita cameras n'ajjamu essaati kuba gw'omu ku baatuuka e Namayumba sebo tewatuuka maaso ku maaso tewaliyo walaba ki kakati abuuza nze eyeesigalire makindye nga ndi akatogo kange gwe yatuuka oli gwe bayokya paasi bamuleeta mu mawulire ne bagamba banjokya paasi kati kyetulina okukola okuggyayo kyonna kwe kukwata omusumba Aloese Bujingo agiremu abantu essaati abalage omugongo nga gufeenya ekintu kyensuubira nti waliwo abantu ku level kotayinza kwogerera bintu ebyo omanyi buli bw'otakkiriza nti Katonda omuntu amusukkulumizza ku ggwe waliwo ebintu bye tusaaga ku levels kwe tulina okukola ki okusaagira omusumba Aloese Bujingo Katonda yamusitula tagenda kujja nga yeeyambulira buli muntu okukakasa ensi nti bamukubye masasi mu mugongo okujjako anaageeyambulira abo bekikwatako poliisi bwe naaba eyagala okukakasa sayizi y'ekiwundu n'obuzito bw'essasi n'engeri gye lyamuyuza omugongo lijja bajja ddikebera bwe gunaabanga omugongo gwayulise ng'omutwe gwa Evans nagwo tujja kugumanya nti omugongo baguyuziza nga mutwe gwani waliwo amasasi agakubwa gravity wagalabako byonna nabirabye nago nagalaba nagabebe kulu ge bamukuba mu kisambi nago galabika so nze ndowooza nti ensonga eri very sensitive gye tusekeramu yatwaliddemu obulamu bwa Munnayuganda ensonga eno yatwaliddemu obulamu bwa Munnayuganda no one knows the truth era nziramu okukikkaatiriza mu maaso ga kamera wano nti tewali alina mazima okujjako omusumba Aloese Bujingo mu motoka baalimu aba babiri ye n'omugenzi muhumuza naye maze baneerabika ye n'omugenzi muhumuza so between him and the deceased ne Katonda bebamanye ekyama ekiri mu kufa kwa muhumuza naye kyenzikiriza ng'omufirika nti omuntu teyeefiira kyenzikiriza ng'omufirika nti omuntu takola ki teyeefiira bwe wabanga waliwo embeera yonna mu kufa kwa muhumuza etali nnambulukufu bannayuganda bajja kugimanya muhumuza ono abadde mukadde wa kkanisa twatandikidde muhumuza abadde n'omusumba Aloese Bujingo okuva nga bali ku Bat Valley yajja ng'omuntu asabira mu church n'abeera mukwano gwa musumba n'atuuka n'amutegeera nnyo n'atuuka okubeera deployed okubeera omukuumi we kuba muhumuza musirikale ate n'ow'ekika ekyawaggulu wa training ey'ekika ekyawaggulu ennyo nze muhumuza ali mukwano gwange okuva mu 2010 mpaka wafiiridde era nga muwuliriza wange nnyo nga tunyumya ne family y'olunaku lumu yasitula mukyala we n'abaana be najja abalage ku Aka Black Lives Matter kuba consulting nga bampita Aka Black Lives Matter nga mukwano gwange nga ye muntu abeera ne muzeeyi ku makya ne mukola show ne batuuka ku Salt nga bavudde Namayumba ne bajja nga bakuwuliriza ku makya n'aleka mukama we ng'ayingidde najja n'akuzza mu nsonda nagano Aka waba mpitanga Aka nangana naye Aka leero wayogedde kino na kino sijja kwerabira lwe nakola okutambula kwa Robert Kyagulanyi Center mu byagenda e Kabale Mbarara Fort Poto nagenda mu Busoga region nagenda eggulu n'amalira ludawa era nga nti sajja leero byonna biwayogedde twabiwulidde
naye ng'olinga akola campaign. So abadde nga mukwano gwange kyenzikiriza nti abadde mukwano gw'omusumba Aleese Bujingo ow'ekyama. Agenda ku Bati Valley okusinkana omusumba oyo yali w'amagye. Sisobola ekyo okukimanya nti oba yali w'amagye oba teyali w'amagye, naye nga yasisinkana omusumba Aleese Bujingo ku Bati Valley gy'emyaka 10+ emabega. Kitegeeza nti wano badde bagamba nti ate SFC yavudde negamba nti abadde deployed okumala emyezi bagiyise emyezi 8 myezi 9 nga yakadeployingibwa. Ate situmanya awo bigattira. Naye nga ate ebbanga lyamaze n'omusumba lisukka ku myezi 9. Omanyi ebintu biba bizibu. Esobola okuba nga official deployment SFC ng'ebadde ya myezi 9 ekyo tosobola kukiwakanya okumumukwasa mu butongole. Ayinza okuba nga ebbanga lyamaze ng'atambula naye nga mukwano gwe. Manya abantu balina okutegeera nti nsobola okuba nga otambula ne camera person w'oyo omulaba ne mumala emyaka nga 3 nga mutambula mwenna naye nga BBS temukukwasanga nga official camera person wo nenga w'amagye. Kati noono asobola okuba musumba Aleese Bujingo alina abamagye bangi mu kyaki ye ababeera naye esobola okuba nga SFC okumumuwanga omukuumo we era sobola kusazaamu bbanga liba muweredde baba nga bavuddeyo ne balaga nti giri emyezi emeka 9. Esobola okuba nga official deployment ya myezi 9 naye ng'ebbanga busumba lyamaze n'emuhumuza lisukka mu myaka 10. Ebibuuzo byo oba tunaatandikira mu kitundu ekiddako kuba ebibuuzo nga bingi. Sayimo abantu bagamba ebibuuzo bingi naye ansa bagumiikirizeemu katono nnyo. Omubiri gw'omugenzi gugenda kuwerekerwa era wetukole interview eno kwa leero Mawogola mu gombolola y'Erwebitakuli, that is Sembabule district. Tumusabire nti yawummule mirembe. Naye kyensaba nga Munnayuganda omulala yenna kyasaba nti poliisi ekole omulimu gwayo interveninge properly, emitima gy'Abannayuganda gikkakkane n'egya famire y'omugenzi gikkakkane. Famire y'omugenzi eyinza okuba tenaba kuvaayo kwemulugunya ku nfa y'omuntu waabwe. Omukulu omuyadde ayogera ekireeyo waabwe ng'ola si mumativu. Tewali muntu asobola kumatira ng'omuntu waafudde. Teri muntu amatira ngo olaba ne bw'aba omuntu waafudde ng'afudde kawuka kaleeta siriimu. Era maani bagamba nti omulogo wa kuno era yamuloze. Kakati obumativu ku kufa obwo Katonda akyabutummye, naye tukkirize nti yoyo Katonda yamututte, amazima gaveeyo, okunoonyereza kuveeyo, Bannayuganda bakakkana emitima, naye ate ebyokwerinda bya Uganda mufunye okusoomoozebwa nti kakati amasasi gakwata abalina emmundu n'abatalina emmundu, bekikwatako ne bekitakwatako. Kale oyo omukulu gwe tubadde naye nno olunaku olwaleero bamuyita Simon Rock, nga bambi yali omu ku baweereza ku Salt Media oba gye bayita Salt Radio, ate ng'ebbanga lyawangalako ne musumba ebyo byayisemu nno bingi. Omulimu yagukolako ebisanja bisatu ebisanja bisatu bwawumula bwadda. Naye Simon Rock ono ojja kuba tumuleeta ku nsonga ez'enjawulo nga tunyumyamu kuba be bamu wano mu ggwanga bantu be tulina abasobola okumulungula ensonga bulungi nnyo era bwe mulina okuba nga mwegeka amaaso. 2026 olina wojja kuki okwesimba? Asobola ebyobufuzi si yemu ku targets zange. Nzo ebyobufuzi ebitali mu kuweereza ebyokwogera obwogezi sibisobola okujjako Bannayuganda nsaba okuba nebalizaako nti omwaka guno nga gutandika nazimbye essomero eryange lisangibwawo mu district y'Emityana ekikonga awo. Essomero weeri tugenda kuggulawo ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno ogwa January. Tutandise ne lower primary, baby, middle, top ne P1 naye nga tukkiriza nti Katonda nga bw'ali omulamu
buli mwaka tujja kwongerangako ekibiina kati okusinga okubeera munnabyabufuzi agenda mu parliament kambeere munnabyabufuzi akolera abantu ku ground naye ebyo byogenda mu parliament ntandika okulya sente za Museveni ekyo sijja kikola nze sijja kuba munnabyabufuzi nga Museveni yakyafuga sobola kufugira mu gavumenti gye siwagira kati ani di master w'essomero abasomesa gye bali head teacher gyali nze nsigala nga ndi director osuubira okwongera classes endala maasa buli mwaka tujja kugattanko class emu tunatuuka ku P7 era tujja kuba tutandika ne secondary tujja kugenda mpaka ku university essomero baliyita batya eryange ssebo oyagala kutandika kunkuba bipapula nga sinabona nja kuwa posta tutandika okulanga it is technical kubanga nkyali mu registeringa amanya nataddeyo amanya gange 3 naye nga mu week tunatuukira ku Monday nja kubamba weerinnya naye musaasire nnyo bebe cool akawanike kaganya okukola omwaka guno yadde ataddeyo lisiti ye Bujingo nagisaanyaawo bebe next week jangu bebe otuweyo lisiti endala eno kati bagitegedde tuli mu nsonga za pasita mbeere bulungi omweraba